Alright, mbalamusiza banyama ne bassebo. Akansubire muri bulungi. Nga mbadde mbasuubiza nti ngenda kudda mbategeeze information oba video kubiri. Weewaawo nkomyewo nga mbadde mbasuubiza. Still ennaku z'omwezi ziri 19. Lunaku lwa kutaano omwezi gwa mukaaga. So esigadde ennaku ntono nnyo tugende mu kulonda okwakasa mmemme. So mbalamusiza nnyo mwenna abakatuuka. Nga mbadde bagambye nti ngenda kukomawo so nkomyewo. Eyakatuuka nno tugenda ku program endala gye tuyise nti twagala kutegeera ensonga nga bwe zigenda maaso. So nkomyewo mwenna abakatuuka mbalamusiza. Mukulikeyo mu katambi akasoose omukulikireyo ddala. Kansubire mufunyemu by'okuyiga era mutegedde bulungi. Atategedde mu katambi kali akasoose njagala weetegereze obudde olabe video bulungi nnyo. Ogyetegereze bulungi olwa information erimu. Kubanga bana basajja kye bapulaning eri eggwanga kinene nnyo. Naye nga kyonna kiki scientific elections oba scientific campaigns nedda. Ekyo kyo twakiganye. Ekyokubiri byonna bya planning ebyakku kubanga obudde tebalina. Byonna bya planning ebya state of emergency byonna tebalina. Mbasomedde ababadde mu meeting ya state of emergency mbabuliddemu. Kati njala bategeeza abantu abali mabega w'ekintu kino kyonna abadde ba planning ekintu kino all along. Waliwo omwami ono President Museveni yeeronderanga abantu be nga batwala mu bifo eby'enjawulo. Mu bantu abadde ba planning ekintu ky'okujjawo okulonda n'okuimplementing ekintu kya coronavirus okuba nti kitambula kigisewo okulonda mubaddemu omwani gwe bayita Dennis Namara ngono wa NRM nga ali mu parliament ya East Africa. Omwami ono yoyo Dennis Namara mumulaba bulungi. Oyo Dennis Namara yomu ku badde ba planning ekintu ekyo. N'omulaba muyita Paulo Musamali ono MP wa NRM mu East African Parliament. Bano bavudde mabega nga bajja ba planning ekintu kino nga ba President Museveni amagezi okujjawo okulonda kwa 2021 either bagende maaso nga ba promoting ekirwadde kya COVID-19 oba bateekawo state of emergency already gye batudde ne bajaguringako unless nga bagenda jijjawo bujja after nga exposes ono gwe bayita Paulo Musamali. Abaami ababiri be babadde ba mastermind ab'ekintu kino okwagala okugisaawo okulonda kwa Uganda bagambe nti Uganda eri mu state of emergency etasoboka kuteekesaawo okulonda. Kati njala tandika bwenti. Bannayuganda mwenna abasinga obungi mubadde n'ebibuuzo bingi naye nga ansa ntono. Ate nga mukimanyi nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mutasobola kujja ssaawa zino kubannyonnyola byabufuzi ngeri ki bitambula na ki ekigenda maaso. Njala bategeeza sinze mwogezi w'ekibiina kya People Power. Nina okuba nti mmanyike byabufuzi ngeri bitambula y'ensonga lwaki nzire ebibuuzo byammwe mbawuko ansa entono ze nsobola okubaddamu. Ekisooka kiri bwe kiti. Mu byobufuzi tetulinaamu mulabe wa lubeerera. In politics we don't have permanent enemy. Mu byobufuzi tetubamu namu mulabe wa lubeerera. Ebyobufuzi bikyuka dynamics. Ebyobufuzi bikyuka okusinziira ku mbeera eriwo. Bwe ngamba nti ebyobufuzi bikyuka dynamics, abagobera ebyobufuzi ebyetolodde ensi zaffe zino ezitulira nga Kenya, Tanzania, abantu bangi basala ne bava mu bibiina by'ebyobufuzi ne bakola ebibiina eby'ebyobufuzi ne badduka ne badda mu bibiina ebira ne bawangulirayo. Ekyo tuyita okukyusa dynamics. Nti ensobe ekyusa amaaso nga nawe enkola ki envuba okyusa. Ekikolwa Kyagulanyi Robert Ssentamu kye yakoze njagala kibanyonnyola bwe kiti era saagala muggwemu maanyi. Ekisookera ddala kiri bwe kiti. Robert Kyagulanyi akimanyi bulungi nti abaamusooka mu byobufuzi alina obbawa ekitiibwa kyekisooka. Ekyokubiri ebbanga libadde ddene nnyo nga bannayuganda bakaayanira okwegattako ebibiina byabufuzi ebivuganya gavumenti naye nga tekikolebwa. Ekibiina kya Democratic Party nga kikola byakyo, ekibiina kya FDC nga kikola byakyo, ekibiina kijjema kikola byakyo, CP nga kikola byakyo n'ebibiina ebirala. Era mu process ey'okkaayana President Museveni ekibiina kya NRM mu baami bibiri ekibiina kya UPC ne bakimira ne bakitwala. UPC is no longer in existence teriiwo. Yo bagitwala. Kubanga soon or later ne mukaake na yenyini baamu obuyinza mu government ya President Minister naake na mulaba yaga atayina buzibu na President Museveni. So mu process eyo ekibiina kya UPC bakimira ne bakitwala tekiriiwo mu existence. So kati
okuvayo kwa Kyagulanyi okuba nti awa ekitiibwa abakulembeze abadde mu byobufuzi abasinga obungi. It is a credit whereby nobody is going to ask him any question into why did you fail to unite all the opposition figures in Uganda. Question gibadde bamubuuza yaji answerinze. But nkiddamu ekibuuzo ekibadde kimubuuzibwa nti lwaki ebine bivuganye gavumenti ebisobola kwegatta, ye answer n'agikola era yagibawadde nti agezezzaako emirundi mingi nnyo okwogerezagana n'aboluvudde oluvuganya gavumenti beegatte naye nga bamutunulira kyambuli ng'essalambu eri ensenke, naye ye yakoze kyasobola okubalaga nti tulina okukwatira wamu nga ye omuntu, era omulundi ogwasooka yakikola naguno yakikoze. Mu byobufuzi mubeeramu endagaano ze bayita tontabaalanga sikutabaalanga. Mu byobufuzi mubeeramu kye tuyita memorandum of understanding. Njagala bagamba mwenna saagala muti endagaano ze mwala yassaako emikono zabadde tontabaalanga sikutabaalanga, nga tukyetegereza ensonga nga bwe zigenda mu maaso, kubanga buli kibiina kya byabufuzi ku buli district, ku buli gombola, ku buli enne level, so bikyalina obudde okukola ensonga zaabyo. Ne kati mukola ensonga zaabyo tetwetaagamu buvuyo wakati wa bibiina byabufuzi n'endudde endala ezivuganya, twetaagawo emirembe. Endagaano ezaakoleseddwa mu kaseera ako zaabadde zaakusooka kukakkanya mirembe gyandibadde wakati b'ebibiina ebivuganya gavumenti. Ekyo bwe tukimala nga wabeerawo okugenda okwegattako ebibiina by'obufuzi, bateekawo ekituko kye tuyita memorandum of understanding, enzikiriziganya yawamu wakati w'ebibiina by'obufuzi ebivuganya gavumenti n'engeri gye bigenda okutambuzaamu kampeyini zaabyo ng'okulonda kutuuse. Ekyo tekinnabaawo era tekinnatuukibwako, ye ansa esooka. Kubanga mu memorandum of understanding ebibiina ebiba bizza okwegattiramu mu mukago ogenda okusuula gavumenti biba n'enzirikanya engeri gye bigenda okutambuzaamu kampeyini, okufunamu ensimbi, abagenda okwesiba okumutendera gwonna batandika obbasunsula ne bagamba nti wano waliwo FDC owa people power togenda kujja n'ogenda egindi, ne tubanga ebibiina byonna byekwatidde wamu nti buli kifo kyonna ekyetaagisa tukisimbako omuntu, ekyo temunnakiwulirako. Kitegeeza tewaliwo memorandum of understanding eri yabadde ndagaano yasayiningiddwa ng'egamba tontabaalanga tusukutabalanga katusooke tumale okwetereza then tuleke tujje kuki ku ngome ennene. Engome ennene wabeerawo enzikiriziganya, esemakkiriziganya ebakkiriza nti kati ffe tutuuse ku ssaawa eno buli omu eno yetteeke yange. Njala bategeeza mu memorandum of understanding mubeeramu ensonga zino. Ani agenda okukwatira bendera singa ebibiina biba byegasse? Tewali bibiina byegasse era tewali eyakutte bendera, kyekisooka. Ekyokubiri, mubeeramu baani abagenda okukiikirira ebibiina bino mu constituency bambe ba parliament. Ekyo tekiriwo, temwakikutemudde kirabako kubanga endagaano eri teriiwo. Baani bagenda okwesimba kolesifa ebyo era tebinnabeerawo kubanga endagaano tennakolebwa kubanga tennabeerawo. Kyenjagala basooka obbanyonnyola ekyo nga kiwedde. Ensonga eddako ebeera bweti nti bwe bamaze okutuuka enzikiriziganya eyo bajja official ne babategeeza kiki ekigenda maaso. Ani gwe bategeezezza nti beegasse? Tewali, kubanga buli kibiina kirina abakulembeze baakyo, kirina okuddayo kitegeeza abantu baakyo mu ngeri esoboka. Ekyokubiri, mwenna muli 1,200 muli bantu bakulu, muli abakazi n'abasajja, kuno tekuli mwana muto. Omukazi baali bakwanyeeko n'omusajja wali okwanyeeko. Njagala kirita mu ffomu ezo nkibasomese bulungi mukitegere bulungi. Omusajja bw'oba ogenda okukwana omukazi osooka kunoonya strategies. Mukazi oyo ngenda mutandika ntyo mufuna, bwe mba sobola mu approaching nsobodde kutuma ani agenda anseesereze mu nku mu kakazi ako nsobole mukyalo oyo musinkane. Bwe mba nagattisa esisinkano omuwala oyo approach gye ngenda omusobozesa okufuna naye eddakiika eziwera 5 ku 10 okwogera n'ebigambo byensuubira nti biri mu mutima gwange omukwano omukyusa. Kubanga okukwana n'ebyobufuzi mwekuli nti mulina okukwana omuntu ne mutuuka ku nzikiriziganya. Kati buli muntu yali akwanyeko omukazi oba omukazi yali akwanyeko omusajja, mukimanyi bulungi nnyo nti si kyangu kukyusa muntu tayimingi okumukyusa omuzza ku sayidi yo. Kati ne mu process y'ebyobufuzi yabadde wakati wa Kyagulanyi ne bannabyabufuzi ababaddewo ye process eriwo, tebannatuuka kukkiriziganya nti olunaku lw'osisinkanya omukazi gw'obadde osuubira okukwana ebigambo oyogera bitono n'olekawo ebyenkya.
muyinza okusikana omukazi enfunda eziwera ennya nga temunnakkiriziganya era ebiseera ebisinga omukazi akugamba nti kale ebigambo byo mbiwulidde naye munnange mpaamu akadde mmale okwerowooza nja kutegeeza. Kati omukazi bw'agamba nti mpaamu akadde nja kutegeeza eri abakazi abagendera ddala n'atakuwa kadde oyo n'abula omanya bye wali omugamba tebitunda. Mulimu akugamba nti mpaamu akadde neerowooze n'atwala wiiki 2 oba wiiki 3 gwe kennyini n'omujjukiza n'agamba alina okusinza bye waŋŋamba kale nzikiriza naye ensonga eri ABCD n'akuwa terms and conditions bwe tuyita obukwakkulizo ye bw'anaatambulirako. Awo mutandika okwebuuza ki ky'oyagala ki ky'otayagala biki ebikunyiiza biki n'omubuulira biki ebikunyiiza ne bitakunyiiza ne mu byobufuzi bibeeramu ebyo byonna tebinnabeerawo kubanga tebinnatuukawo. Ndowooza mumpulidde bulungi. Kati ki process eriwo right now gye saagala munenyezi Kyagulanyi Ssentamu yeeyo akawala kano nkafunye ntya nsindike yaani kale nkasanze olunaku olusooka bigambo ki byogenda okusookawo ebigenda okukyusa omuwala oyo kubanga abasajja abamu mulina eŋŋombo nti nze omuwala bwe mufuna olunaku olusooka mugambirawo nti munnange omanyi tugenda opeeka ekyamikayiri kati gwe ne oba olina ssente empya n'enkadde omuwala ategeera kasita omugamba ekigambo ekyo tugenda ompeeko weekoma ayinza n'okugoba. Kati kyemwadde mwagala Kyagulanyi ayogere waakole ku lunaku olwennyini no waliwo process etambula mu bintu bino okutegeeza nti ebyobufuzi nga mbiraba ate wali ku diplomatic scene suwe biri birimu okutuula ku mmeeza ne mutemaatema ebintu bino ne mbitegeeza abantu ffe balina tuinfominga buinfominzi nti kino kye tutuuseeko kino kye kiddako ebyo byonna tebinnabeerawo. Kati mu byobufuzi temubeeramu kudduma ngaffe abasajja basinga obungi abalina omuze n'ofubutuke n'ogw'omukazi mpaako akuwe kuki so omukazi balina mukwata mpola gently n'omukwana n'omutuusa omukwana nakkiriza bukkiriza n'ebikolo bisinga byereeta byokka kati n'ebyobufuzi bwe kityo ye system currently eriwo era njagala bategeeza ekyagenze maaso zikyali nteeseganya kwe kukwana omukazi naye omukazi tannakkiriza ate naawe kennyini olina okumanya ebirungi ebiri mukazi oli oba abirina oba tabirina. In the process ebyobufuzi muyinza n'okukola endagaano ne mukkiriziganya tugenda kukola kino na kino ne mutuuka ng'ebyakututteyo omukazi si byalina n'oddukayo. Awo omukazi wagambira nti omusajja yajagaddeko olunaku olumu n'adduka n'agenda teyakomyewo. Kati ebyo tutayagala bibeerewo. Gundi yazze nadabako olunaku lumu yankwanire wiiki 2 oba 3 naye olwazze ne tulabagana teyazzemu kulabikako. Okitegeera kati n'ebyobufuzi kibeeramu mukola endagaano ne mugamba tukkiriziga kinene ne mugenda otutuuka mu process y'okuteeka ebintu bi-implementing ng'oli akola biri vice versa era endagaano luwaddemu givaamu ebyobufuzi bukaseera nkya negwe bagenda babivaamu. So ye process mu bufunze eriwo. So anenya Kyagulanyi Ssentamu saagala omunenye olw'ensonga njagala mbawo ensonga eno eddako eri bweti. Mu byobufuzi eriyo abantu abakyakkiriza mu DP gye bali bangi. Mu byobufuzi eriyo abantu abakyakkiriza mu FDC gye bali bangi. Although people power yesinga abantu abangi naye still Kyagulanyi ng'omuntu akyayagala okugatta abantu bali bonna abali mu bibiina biri. So singa bano baba bakkiriza ne beegatta kiba kitegeeza abantu be FDC ababadde beyo nga babasirise bajja kudda abantu ba DP abaali bawumula bwe bakulayo ekintu nga kitambula bajja kudda. Ekyo kyagezaako kubanga eri abantu abaali bavuddemu essuubi nga tebakyagala byabufuzi nga lyabagwamu. Now they are happy balawo movement etambula naye abantu bali balina kuzuukira ku bibiina byabwe kubanga jjukira a political party esinga obukadde mu Uganda ye Democratic Party FDC ya Joan akati Sebaggala yakabawa. People power tennamala myaka 4 weeri kati yeri ku mulembe naye kati people power eyingedde etya mbazeeyi bali waliwo terms and conditions ez'okula nti abazeeyi bali obajja ku tuuni eyaabwe enkaddo bateeke ku tuuni empya eriwo. It's a wrong process and it's a wrong story. We need to agree. But there are so many questions in which so many Ugandans they need to understand. Why is it that Kyagulanyi Ssentamu kwa mwamulooza nti Kyagulanyi Ssentamu yagudde mu katego kabali no teyagudde mu katego. Kyasooka ayagala unity, ekyokubiri ayagala kuŋŋaanya bannayuganda bonna abatamu gavumenti ya President Museveni abaali bava mu byobufuzi ye tageti ye. Ekirala Kyagulanyi Ssentamu kyagala kiri bwe kiti ayagala nga olunaku lutuuse okulonda
nga buli district esobola okwekuumira akalulu kaayo ku buli mutendera nga tekimwetagisa kugenda Sironko ng'akozesa bano bennyini be babakoze nabo mukago okitegeera kyayagala okusooka okumanya kubanga gye tukoma okubeera obungi gye tukoma okutwala President Museveni embiro gye tukoma okuba abatono kubanga the fact is the moment we fail to agree with other political parties even though bana basimbi bakandidate baabwe basobola okuleka President Museveni na results zaffe ne bazirangiramu the other way bonga batunula. You know what happened in I think you still remember what happened in Hoima. If this was there watching results nga bazikyusa bazibba era tebalina kyebanye buli kimu kyagenda kati eyo system gye tuwagala tujjewo nti bwe tuma ne common goal ng'endagaano ekoleddwa kyekiddako ye answer era byebibuuzo okujjako question ebibuuzo byenfunye ebingi abantu abamu kino oba president kwali oba kuliko omuntu amuli okumpi njagala mugambe ekintu kino. With all due respect, Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, I respect you. The international community bakumanyi ng'omusajja omugezi, omusajja w'enkyukakyuka, era ate eri antama. Community ne international community ne bannayuganda bawangalya mu nsi ez'ebweru ne waka bakusabye ntuuse eddoboozi lyabwe lino. Bakusabye okuba nti bamanyi abasajja b'odiringa nabo babayita bakamaso kategeka akanyebwa nkufune nti ziri enkola enkadde z'FDC zebadde ekozesa woko tuwaaka waaka tuwooko kasefiriya firimbi eyo enkola nkadde nnyo nkola nkadde enkola eyo empya gy'obadde okozesezza ey'okuyita Museveni eminannamiro n'emitwetwe yesinga obukulu etya kola ebintu byo ng'oli mu nnyumba yo ku international level ne kuloko nga teri abitegedde bw'otambula noga nti ofulumye bweri kwekalakaasa mu mateeka nga President Museveni ayinawo kangalu court nga mateeka galiwo kale nti tegakukkiriza kwekalakaasa singa omusajja kuba essasi tugenda kuwaaba waani kubanga okwekalakaasa baakuganye kubanga in real life or in real aspect okukuba akasefulya tekina kye kigenda kukyusa mu politics wa Uganda. It's all about tactics. Tactics ya kasefulya tekola era ye old fashion ya FDC gye badde ekozesa eyo no tuddeyo ko our original tactics kubanga abantu bonna mu Uganda ne bwe wa Uganda ako bagambye no akakakodyo Kyagulanyi Robert Ssentamu tusoko tukateeka side tuddeyo ko original tactics zaffe ebyo kuba busefulya ekisookera biba bisa dignity yo biba bisa ne people power ekyo kyonja gadde nkigambe open ananvuma nvume anankyawa nkyawe message njituusiza kubanze the moment I get almost 100 calls nga zingamba ekintu kyekimu I react with immediate effect. So Mr. President bannayuganda bakwagala abagala enkyukakyuka bakusaba system y'okwekalakaasa edde bbali kubanga the moment you go in demonstrations nofuna ekizibu nobody is going to sympathize with you kuba manti okikoze ng'okikola mu bumenyi bw'amateeka. The only way how they can support you when Electoral Commission tugimanyi buntu wangu dakalu eriwangiriddemu tumpalaata then awo tugende ku street era nabo basobola okwegattako n'abala but here before the nomination no basabye kiveewo kireme kubeera okubanga President Museveni waddembo okukwata nakuteeka mu kkomera for 4 months nomination nezituuka n'agenda neyewandiisa ne banne bakyalibe babaliwo mu system okulona ne kugenda maaso ng'oli mu kkomera kubanga omusango wegulufale bagikutaddeko ekyo kisoboka President Museveni akisobola kubanga processing papers zonna cases against you ne bazikuteekako n'obeera mu kkomera so tube bagumiikiriza nga asula ku ttaka nti musisi ne bw'abazze okwenyenya kuba kutono dani asula ku kitanda. Mr. President oba omuntu enaamuliko tube bagumiikiriza ngo asula wansi nti musisi ne bw'abazze takunyenya kyekimu ng'asuze ku kitanda system kasefulya no naddala main especially you as a primary target eri President Museveni whereby some people they thought that you fall into Kiza Besigye's trap nti kubanga bo ye system yaabwe eri enkadde era nabo
kiyinza n'okubanga bo batule ne basigala okay twamulesi yatudde mu katego gaffe which is not true cement bakituufu ne bayinza okubanga kati eyo so mukama waffe tukusaba siragira naye nsabye mbuwombeefu kubanga nafunye nange simu isuka mu 10 nga zimbuza ebibuuzo bingi ne ngamba nja kujja ensonga zino za addressing nga bwe mmanyi ku political situation mu Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe tukusaba n'obuwombeefu akatego ko kuwa obusefulia no ako tukaleke tulinde process zonna ziggwe bulungi nyezo mu mateeka agaliwo tugende tulonde balangiremu omulala awo tugende full swing ne kati current de gwenga primary target please ate n'ekirala kikino kanti kutunuze mu this aspect the moment we tell our supporters to go on street to demonstrate ne bakuba obusefulia police egenda bakwata n'amajiga batwale bateekeyo ani agenda obajjayo in such a kind of situation gye tulimu right now ba president Museveni ekimunyumira ayagala nnyo kendeza force y'abavubuka abato basuubira nti bangi basobola okuva ku rebellion so okusavinga abaana baffe in this time abaana bano kubanga Museveni okukwata okuteeka mu komera tekimulina kubuzibu akuteekayo naye bwe tunakikolera omwezi wiki bagenda kukwata abaana bameka countrywide they are going to suffer and eyo vote tuba tugifiiriddwa kwa Museveni wakwata omutwalo gw'abaana gw'okakuluka kanene nnyo kuba basobola okukuma obululu bwaffe okitegera baba basobola okukuma obululu bwaffe kati bino ebya demonstration tusooka tubiteeke ebbali tudde ku nomo tutandika okulooza structures tugirego zikole zigenda okukuma obululu bwaffe bana bagenda tukumira ku village level bana bagenda obugobera ku parish bana bagobera ogulo kugo abantu bano betwali badde tulisking obatwala mu demonstration obakwata tubali structure bagenda okubanga bafollowinga results zaffe ku mutendera gwonna than obate kamanyo g'empisi bali kubanga tuba tuli skins okufiibwa amagye before ku normal time otubeetaagira taata nsaba otwala okusaba kwange n'okusaba kwa banna Uganda abazze mu kabokisi kange ne baŋŋamba ebigambo bino mbyogere bulungi nnyo era mbituusiza bwe mba nkoze ensobi nsaba kunsonyiwa naye nga mbadde nnotuusa eddoboozi lino gy'oli n'eri abantu ba people power bonna naye nga nkiddamu nti okwegatta kwonna tekunnabaawo kuli kwadde kukwanagana ng'eyali akwanyeko omukazi olunaku lw'osusa okusanga omukazi tasooka kukkiririzaawo ekyo nkiddamu olunaku lw'osusa okukwana omukazi tasobola kukkiririzaawo kubanga tomanyi oba musezi tomanyi oba mubbi tomanyi byayagala ne byatayagala nawe kennyini omukazi aba takutegedde manyago gy'obeera baganda bo empisa zo biki byoyagala nebyotakyagala ebyo byonna tebinnatuukibwako soba na Uganda babuulira Kyagulanyi Robert Ssentamu agenda kubikya ku ballot paper era kwali bulungi nnyo kubanga ensi yonna ekimanyi bulungi yasobola president Museveni abasigadde bonna balina kumwegattako bwegasi naye mujjukire mbagambye ebyobufuzi bikyuka dynamics essaawa eno tulina kye tuyita okumulisa okukwata emmulisa okumulisa Kyagulanyi Ssentamu akutte emmulisa eno okimulisa nti singa agezaako okugatta abantu bano ne balema omu ku bo oba bo kennyini bayagala okwegatta nabo ne bajja balairako ku ballot paper tujja kutegeera tetubadde n'opposition all along tosobola kuddira mukazi mugumba n'omukuba embaga sente oba otaddemu zaaki era bw'odda n'olaba mawu ku ballot paper manya mawu moolo officially eriko n'oluyange boddamu n'olaba Besigye ku ballot paper manya moolo tetubadde n'opposition bajjuza namba nakendeeza muwendo gw'abantu mukitegedde buli kuba nabo bakimanyi nnyo ndi Kyagulanyi atunda tosobola kuddira muntu atatunda kumuteeka ku ballot paper kati mumala biseera president Museveni zino pressure zimukuba lwa Kyagulanyi si lwa Besigye si lwa mawu kubanga mawu talina wamutiira muwadde n'akamu mawu tasobola kukola demonstration y'abantu 20 mawu tasobola kubanga wandika n'ekiwandiiko mu international community nekiyimiriza ssente it's you Besigye tasobola okuwandika ekiwando mu IMF neyimiriza ssente okitegera Besigye tasobola ganti kati agenda kukola demonstration abantu ne bajja no tebakyasobola kubanga bamumanyi gwasobola okukola ebintu ebyo for God and my country. Mr. President, please accept my advice, accept the public advice. Abantu bakusabye n'obuwombeefu sigala mu bukodyo bwaffe buli obulala obukadde obupyo buliwo buno obukodyo obukadde obupyo obukadde obukuba amasepiki
n'okweteeka mu target, please tukwetaaga nnyo. One over the other, you are the hope of all Ugandans who are enslaved abroad and home. Nchiddamu, Mr. Kyagulanyi Ssentamu, please accept the request of all Ugandans who are enslaved abroad and home, because you are the only hope for them. So if and you miss this chance, bannayuganda ojja kuba obasse n'abataddemu obudde bwabwe n'obulamu bwabwe n'ensimbi zaabwe, ojja kuba obulamu bwabwe butadde matigga in case ofuuse primary target. Ku lwa Katonda n'ensi yange njogedde nnyo, mulaba ntuyanye n'otuyana. Mukama bankumira takumira mpeera. Njagala kufundikira video eno nga njagala okubaza bannayuganda mwenna gye muli abasobodde okusupportinga struggle eno, kubanga for the first time in history wa Uganda buli munnayuganda ali abroad asobodde okutegeera nti change yeetagisibwa mu Uganda. For the first time in history buli munnayuganda yenna ategedde nti ensi ye. For the first time in history buli munnayuganda asobodde okuexposinga government ya President Museveni. For the first time in history twagala kuzzaawo amateeka era government efugirwa ku biragiro, nga munnayuganda osobola okuyimira n'obuuzo wa poliisi, onkwatanga ani, kaadi yo eruludda wa, kikyonjagaza, n'obuuza n'ofuna answer. For the first time bino bitwagala. For the first time twagala okunayitinga nga bannayuganda, tojjeke enkwezenge ezajja okusaanyaawo ensi. For the first time twagala kuzzaawo etteeka erigamba buli muntu azaalibwa mu Uganda aba munnayuganda era ashiringa equal rights ne bannayuganda abalala bazaalibwamu. For the first time twagala kujjawo divide and rule President Museveni gyabataddewo amongst the all tribes which are found in Uganda. Nsobola okugenda eggulu n'ennywa kacaayi nga tebambuuza ova ludda wa, nga nsobola okugenda Acholi n'ensulo nga tebankubye luyi, nga nsobola okugenda ettoolo tebambuuza nti lumbuye onoonye ekyettoolo, nga nsobola okugenda embala n'engula poloti y'ettaka nga tebambuuza lumbuye oguze wakiwa n'ettaka, nga nsobola okujja e Kampala n'embeera oba nva mu kitundu kyawo kya Uganda nga mbeerawo nga tewali ambuuza nti onoonye ekiwano, kubanga tulina okuzzaawo the unification eyaliwo Uganda nga bagikwasa obwetwaze. Buli munnayuganda yenna azaliddwa mu Uganda kikkakatako okuba nti tulwanira freedom of justice ne peaceful transition of power. Kino kitukakatako ffenna, y'ensonga bannayuganda mwenna twagala tukwatagane wamu mu nsonga zino. For God and my country, may God bless you all Ugandans. Nsigadde ndi Chemical Ali Ekerombuye Fred, Mukama bankuumire atakuumira mpeera, kansuubire ansa zammwe zonna n'ebibuuzo byammwe mbizze bulungi. Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja nga presidential candidate era tayina amugama tagenda kwesimba okubanga rights zonna. Ekibadde ekimulemesezza kwe kuba nti bamugana okugenda okukola consultation okuba nti ebisaanyizo byonna alina okubifuna ebyetaagisa. Nkugambye okufuuka presidential candidate olina okubanga olina ensimbi ezikwetaagisa, olina okubanga ofunye emikono okuva mu district ya Uganda egikusemba okwesimbawo, olina okubanga weebuziza ku bannayuganda buli kakolido konna aka Uganda ne bakuwa ebirowoozo byabwe ebyetaagisibwa biteekebwa mu manifesto yo. Naawe kennyini olina okubanga okoze research ekwetaagisa okwongera ku birowoozo bya bannayuganda, okole kye tuyita manifesto. Abatamanyi manifesto kye kitabo oba bye bisuubizo omukulembeze byasuubiza bannayuganda ng'abasaba akalulu okumulonda afuuke president. Ate mu kino tugenda kifuula tteeka nti omukulembeze yenna bw'aleeta manifesto n'awangula akalulu k'obukulembeze n'atatuukiriza bigambo bye yeeyama ng'akozesa ssente z'omuwa omusolo, tugenda muwaabira. Era bamemba of parliament mwenna mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa nti amateeka gagenda okudda mu gavumenti empya. Bino mwekosa manifesto ne mufunyaga abantu b'abandi nga muganya otuukiriza ebisuubizo byabwe bagenda basiba. Eri etteeka lisaana okukolebwa. N'abakulembeze anajja n'aleeta manifesto ng'atali kusereza mu amusolo n'agaana okutuukiriza ebintu byateeka manifesto. Etteeka likolebwe bunambiro nga bulemu otuukiriza bye wateeka mu constitution mu manifesto osibwa kubanga obeera mufere. Bannaddiini mwenna, bataata bamaama mwenna mbalamusizzaako. Bannaddiini kana akalowoozo kammwe. Tukimanyi bulungi nnyo omukulembeze afuga eggwanga ya Uganda
yabaziba omumwa. Naye mu Bayibuli gye muyitamu okusinza Dunda Namugereka eyawanga atawanga mpaji ku ggulu era gwomukkiriza mufuna gwe tukkirizaamu. Akugamba nga munnaddiini yawukananga n'endiga ezikugoberera. Munnaddiini obeeranga n'amagulu. Kijja kubaswaza nnyo Uganda okutobongoka nedda mu ntalo nga we muli mwesimbye ejjaali ng'ate mu ggulu endiga ze mbadde mulina okukulembera ziyita nga bannaddiini mugenda sigala ku mulyango gwa Geyeena nga temuyingidde. Kijja kuba kibi nnyo. Amazima geetaagisa. Mugendere ku birabyo bye mwakuba okuweereza endiga n'ozirambulula mu kkubo ettuufu. Singa endiga zammwe zinaatuukibwako obukyamu bannaddiini mwenna gye muli mujja kuvunaanizibwa kyenkanyi mu maaso ga Katonda ng'eggulu libatunuulidde n'omulamuzi gwe mutamanyi nti alibawo ku ssaawa basalira omusango nti mwakola ensobi obutataasa bannayuganda ng'ensi egenda mu katyabaga. Buli munnaddiini yenna w'oli bwe bawulira vidiyo eno please oba mwalya ssente oba bawa akagaati mujjukire ekitabo kye mwalayiriramu nga mulayirira okuweereza Katonda nti Katonda takkiririzangako omusumba akulembera endiga ze ate ziryamu olukwe. Endiga be baani be bannayuganda. Ensi n'emakanisa era n'ensi beetebenkedde bwe beetedde mu katawonko bayita bannaddiini. Bannaddiini kye kiseera musituke mugambe omusajja ekimala gye tuvudde tulabyeyo. Tetwagala kudda mu ntalo. Ate n'abakulembeze muyiga okwewa ebitiibwa nti emyaka bwe giba gituuse muve mu kulembeze kubanga n'abaana be tuzadde balina okufuga ku ggwanga lino. Bannange Mukama bankumira takumira mpeera mweraba.